Shadili Musa problem yaina life is kitegeera bachakala nyo distractions nyingi kitegeede bagala nnyo ebyamasanyu naye ebyamasanyu osobola kubeera kya Mayweather yagamba yamala emyaka 18 nga tagenda mu bbaala nga traininga bu trainings kategeera so yasacrificing ebbanga nga tabyagala n'afuuka kiri kati n'amala n'adda kati ebula yeyagala naye oyinza okufuuka champion n'olowooza ati ofuse champion ogenda mu bbaala buli kadde obeere na misipi eyo ntano wa zebula zonna zagiranga ku national team nga teetazanya bikonde nga yawandiika lisiti y'abagenda kulya mmere yayitazanya bikonde yayitazanya bikonde mutano wa zebula nga wetwali tugozanye okulya wali eri erugogo yakwata lisiti bwati n'asoma mwongera tibu kubanga mama we yalinganga afumbira lukanga ate nga nzanyira lukanga kati ng'akola ku lisiti omulala ali awo bannaye mumpe ku mannya champion ky'omulala kati omusajja oli yali w'amaanyi yaliwo eyo kaleerwe ng'asala nte yeetikka nte okitegedde naye omusajja oyo namukuba ku mmande okitegedde ne bamunzizaamu ne ku trials ziva ku nnyonyi kubanga biseera byali trials za Commonwealth ne mukuba era omusajja gwe tasooka okukuba n'enninnya ennyonyi omukibitone omu ku basajja abankalubira bano bonna abala sewali ankalubira mumwe space champo amene mwana champion kiri kitya mwendi shata ekiriwe blood amaje nga mangi amaje mangi go galaba kali agamba champion soko babulire ku fight ejja nakuzo mwezi nga 17 teri kulanga kulala tu count down 10 guno gwenyini omwe gwengine gwe tulimu so Saturday no luvako ne Saturday ejja twakubera twabagana omusajja munakenya mwita Paulo Kimani tugamu kubabule ne kubere muze wabo manye champion fight enegenda kubeerawa ffe wenyini wanezana ku kisaawe kubanga atangazanya bikonde balesanyiranga okko waka zanyira wao Brigata Africana wao ne bweru wa Uganda so ku mundi guno nanga saze wonzangireko ke waffe waka wenyini ku kitebe so nkimanyi bageto itu bagenda kujja banje okuva mitundu ebyenjawulo okuyingira fight eno mmeka ticket bichi kiri okuyingira fight eno genda kubeera omutwalo gumu mitwalo 2 ne mitwalo 5 emeza ya mitwalo 5 abedde mukimanyi nga bulijjo mujja kujja mubeerewo ebikonde ebinyuma ffe tubizannya weteeseteeso ta champion nze ndi well prepared ne bagamba kati gutandikirawo abanakenya bagamba bakuba bakambwemu simanyi abanakenya bakuba ninga Uganda ffe tutwalayo East African Community ffe tugitwala so kati omunakenya ajana buli okuba eri muzze waabwe kati champion mungenda kwamulwanira title kiri kitya fight egenda kubeera ya kudefendinga musipi gwa Africa ndeka jikiraze champion wa Africa so kati yalowooza nti ayinza okugutwala tugenda kumukuba bule ne kuba eri muzze waabwe tugenda mubagira coffin champion katogera nnyo ku bikonde bino bainako tukayiseewo ennaku zino bageto yoti watayimba abakuba kikonde lwaki kiri bwe kityo mu geto ate ekyo kibadde kityo okuva dda naffe tugenze okujjanga wekiri mu geto nti music atambula ne boxing naffe tukuzengera kyekiriwo boxing eno wetegereza right now kati watuuse olabawo enkyukakyuka era feature ya boxing mu Uganda eyimiridde etya feature boxing mu Uganda weeri kubanga kati wembanga nsobola okuvaano nengenda Bulaya nenzangira ng'omutwalo gwa dola oba siringa kasambu tukulaga nti future weeri gye bunagenda mu maaso myaka nga 10 wajja baba atabasobola ozannyira 2 oba 5 so future weeri abageto yuti temupa kisoboka champion kati gwe nga geto yoti oli boxer okuwa paka ku international level okutuuka awo kati geto tyagenda kukulaba muto kyetaagisa kyo okulaba nti ati si atuwa ku level gy'oliko okutuuka awo ku level eyo olina okusooka n'omanya Katonda manyi mu geto eno Katonda gy'ali okitegedde mufa abaana ba geto abakyanoonya ekyokulya abayeyananosa Katonda singa nkifuna kati omanya nti Katonda waali nova mukuba eri ekizikiza bwe butakubakuba abantu buli gwosanze notegulumiza notaba na malala so kubanga malala gakulembera ekigonzo okuloza nti gwe champion yasoose nga babaddewo kuva dda so kasita omanye ebintu nomanya Katonda nga waali mbujjuvu bwe buli kimu kisoboka kubanga buli mu Katonda yamuwa ekitone kye era ekitone ky'omuntu kimuseguliza kimutuusa buli wamu ekitegedde so buli geto yoti alina ekitone Katonda kye yamuwa olina okumanya ne weetegeera ne weezuula kasita weetegeera mulimu abayimbi mulimu abakubi b'omupiira mulimu babbondya naye obanga tuwetegeera tusobola kubeera success so buli omu abikaminga ekyo kyabeeramu buli lunaku olina okubeeramu ekyo buli lunaku kyokola naye nga okiteekamu Katonda
bwekiri owaye biki byosina okwenyumiriza mu muzannyo guno gw'ebikondo ogamba nze bo ebikonde nfunyemu kino na kino nobyeetaba bintu nebiki byosina okwenyumiriza mu boxing kyensokera ddala okumwenyumirizaamu nti gwe yasooka okuningisa ku nnyonyi olinyadde ennyonyi nga stadium yadde 10 sigumusa 2 okitegedde sekyo kyebaza era bageto kisoboka nga tutaddemu yadde so ngo maanyigo trainingiyo notuuka wali n'okumawo sente nga teri akukutteko so n'ekirala kye neenyumiriza mu boxing nti boxing anzigulidde ekkubo mpaka ewa president atutwala Uganda Kaguta Museveni era singa si boxing kirabo Katonda kye yampa kyekimu ku ebyo nga bwe bageto yitide kirabo Katonda kyakuwa kikuseguza mpaka maaso g'abakulu so waliza okubayo geto yitiyo mu geto ng'akuba freestyle wakabi omukulu yenna n'amulaba n'amuyita kirabo kyo kiba kikuseguliza mpaka wali so kati onookuba nga tolina malala nga tokubakuba abantu kubanga eno mu geto eriyo emize gy'okubakuba abantu nyini nti waliwo bageto nti amu ayigamu ebikono ayigamu panshi natandika kulabisa batuuze na ku kyalo kiva ku ki ekintu ekyo anti kati ekyo kiraba ekyo kiva ku butamanya obeera teweemanyi so kyegambye nti geto iti olina okwemanya neweetegeera kasita weemanya neweetegeera nti ngenda kubeera kino kubanga bageto iti abasinga obeera mu geto nga tokola abasinga baliyo 5 ku 10 abakola so kati obeera nga tokola ng'olina omuzannyo gw'olimu oba omuzannyo gwa bikonde onaakuba omuntu oyo tajja kugulira mazzi nkya tojja kudda mu training naye omuntu oyo wanaakulaba ng'okola training ng'olemezaako ajja nakugamba yetula ali ku mulimu w'enkolera agambe n'omulala nti oyo muvubuka oyo akola nnyo training so ogende ng'ofuna emikwano bw'otyo naye nga weeyisa bulungi weeyisa obubi empisa ze zikulembera buli kimu tolina kwegulumiza kasita olatambula ng'ozimba olowooza mbu biki tolina gy'ogenda kulaba ng'akulaba ayagala atandika bikonde bino kuba bikonde akwegomba oba yegomba babokisa oyinza mu amagezi ki okulaba nga atandika kariya ye amagezi gensoka okumuwa geto yuti ali eyo nga manyi bageto yuti balina nagebe tulina ebintu biri tulina abagala okuyimba n'abagala ebikonde bitambula nnyo music atambula nnyo n'ebikonde naye ate ebikonde tulinayo ekintu kyaffe kimu discipline tekoma mbuta kuba bantu bokka discipline erina mu training okitegedde nze ndwawo ogenda mu ndongo naye nga tegina bakyali bange abayimbi abagukuba biki naye nga si kubanza endongo yo nayo eri part of discipline so obeera ng'oli geto yuti ng'olowooza nti osobola ofuka champion nga gwe buli weekend obeera mu bbala kukinywamu genda kuyitawo emyaka ena nga tokyasobola abaana bakukube tubeera nga ffe tubaddewo mpaka kati nga teri atukuba bokisa tolina kunywa mwenge biki ebyo bokisa tolina kunywa nnyo ate kyolina okumanya gyokuma ofuuka owakabi kanda nakuyimusaamu amadaala gyokuma okufuna ne banene abakutwala mu bifo ebyo so kati olina okuba nga oli mugezi nnyo kubanga distraction nazo zeeyongera gyokumugenda mu maaso champion nga tumaliriza fight kijojjukira nga yali nkambwe ngamba fight eno nagiwangula naye bannaye omusajja yali solid fight yesinga okujjukira fight eyo yali wakati wange na Mukibi Tone kubanga ebiseera bino nali nzanyira Lukanga nga ne Mukibi Tone azanyira Lukanga kati nenva ku Lukanga nenzyanzanyira ezana okutegedde kubanga Lukanga yali bosi wange naye twafunamu obutakwatagana nenzija mu tiimu yange ezana boxing club naye ku Mande kwenyini nyini bampa Mukibi Tone wa Lukanga versus Mongera Tibuzana kati omusajja oli yali w'amaanyi yaliwo eyo Kalelwe nga asala nte yetikante okutegedde naye omusajja oyo namukuba ku Mande okutegedde ne bamunzizaamu ne ku trials ziva ku nnyonyi kubanga biseera byali trials za Commonwealth ne mukubeera omusajja gwe nasooka okukuba n'enninnya ennyonyi Mukibi Tone omu ku basajja abankalubira bano bonna abala kyanjawulo ki Mukibi Tone kyalina kuba bokisa wali kyalina nti yalina amaanyi mangi ate ng'alwana laafu manyi omuntu atalina system akulemesa okuzanya oba olina okuba nga oli mugezi nnyo ng'ate oli mukkakkamu kategeera owaye nga tumaliriza ka dancing master kano dancing kabannyonnyole kategeeza ki era lwaki wasalawo okweyita ekyo anti dancing master eyo oliraba dancing master asize yali etuuma abawagizi bange bennyininyini be baali ntuuma nga balaba nzina mulingi nga nzanya ebikonde ebinyuma eri abampita Muhammad Ali eri abampita Sugale eri nabamu abampita Bruce Lee champion wane Uganda
mu baana abato bulaba boxer badoga abajja bayoti ani gwe gamba nti omuto oyo mumutekeko amaaso ajja sobola mu generation ejja eno gye nandi kugambe nga omanyi mu bulamu buno tuba ne plan nenga no Katonda planinga kati sinza kugamba nti yono gundi oba yoli okitegede kubanga oyinza okugamba nti yoli nenga ne Katonda abalabirala manyi ebikonde lugendo luwanvu si byangu nga obisuubira okitegede ebikonde bizanyibwa muntu munaku ng'omanyi nti ndi munaku ng'omanyi ennaku yo kubanga olina okukera n'odduka buli lunaku so oyinza okuddukayo wiiki n'ozanya open n'otwala tayito ate wiiki ejja tonament eddako n'okomawo ng'oli undefeated nnyo ne bakkuba so kati oba olina okwebeereramu n'omanya kyoyagala nti ndi munaku omanya ennaku yo buli kimu kisoboka kano katokayiseewo campo wano Uganda katulaba kati oli Kenya okuli abanaggana tewakyali kompyuta wano Uganda n'osalawo ogende mbali abasajja anti kati nga olaba nti nze ebikonde natandikira ku gulawundi nenkuba kuva wansi paka ku ttiimu ya ggwanga bonna babamalawo dda nenkwata omusipi gwa Uganda omusipi gwa Uganda nagukwata nenguta nenkwata East Africa nenjita nenkwata Africa kati gyenyina era kati wemala fight nenda kusanya omusipi gwita wabba Commonwealth nsobola okusanga n'omusajja ajja kuba mu Ngereza Katonda banabakkiriza nga tubibale bapromota bange Uganda nteri muzanya akusanyusa gwenza kukwataganamu naye right now ku level yo ayinza okunsanyusa nogamba oyo bamumpeemu gundi oba batutegeke kale tewali muzanyi gwenyiza kugamba kubanga ebikonde byenzanya biri wa world class menyayo kumanya kabaka ab'omu Shadil Musa yakimanyi nazanyako naye ne mugoba mu weight twazanyanga weight mbaida yeka nkubulire ku timu y'eggwanga ngawe nagambe nazanyako ku timu y'eggwanga kati ku timu y'eggwanga najjanga Shadil kwali nga ye captain we nalinya ne mukuba ne mugoba mu weight nalinya waggulu nandekawo mu weight ne mpambawo ekitego kyobola banga nti ani wabere utasobola kwogera nti oli yanga oli biki bakimanyi ebikonde bagezi Shadil Musa mugoba muwiti nenga naye simulanye mubyene we naye nga Shadil Musa tusoteke mpozi weight yanjawulo yalinnya kati olaba yafuka kanyama aliba ati naye ebikonde si mubiri ebikonde magezi ngategedde bulungi so kati oli ayinza okuloba omuntu nga munene bwati Tone yali munene okusinga Shadil wali kati naye ndamukubanga nga mpitano mu nkwawa nga noonya nga tandaba natuka n'okwagala oyita migwagwire bajjaji Shadil Musa tizi libulamu omusajja omuwulidde nyeganyega Shadil Musa problem gyalina life is okitegeera bacakala nnyo distractions nyingi okitegedde baagala nnyo ebyamasanyu naye ebyamasanyu osobola kubeera kya Mayweather yagamba yamala emyaka 18 nga tagenda mu bbaala nga atweninga butrainings so yasacrificing ebbanga nga tabyagala n'afuuka kiri kati namala nadda kati ebola yeeyagala naye oyinza okufuuka champion nolowooza nti ofuse champion ogenda genda mu bbaala buli kadde obeera na misipi eyo mutani wa Zebra zonna zagiranga ku national team nga ate tazanya bikonde nga yawandiika lisiti y'abagenda kulya mmere yatazanya bikonde yatazanya bikonde mutani wa Zebra nga wetwaligozanye okulya wali eri erugogo yakwata lisiti bwati n'asoma mwongera tibu kubanga mama we yalinganga afumbira lukanga ate nga nzanyira lukanga kati ng'akola ku lisiti kyomulala ali awo bannaye mumpe kumanya champion kyomulala naye nga enewe champion 17 guno omwezi zana mu kisaawe nange ngenda kubeerawo tu representing tukiwagire tudde wali